muterevu nate tukwaniriza ku muvubuka kola exclusive interview weziti tufuna abantu abagundivu abantu abenjawulo naddala tutagetinganya abavubuka abali mu myaka gyaffe okusobola okwogera naffe kuba buli wayogera ebigambo biba birireetinga nebyomanyi gwagoberera biba birireetinga n'embeera mu okulidde so nkwaniriza nate muvubuka kola erinnya nze Ade Wilberforce Kino Muyanja of course ndi n'omu ku mikwano gyange era ndi n'omu kwabo abavubuka abazze batuwagira mirimu gyaffe gye tukola abazze batugoberera mu nteekateeka ez'enjawulo ndi n'omu kwabo abavubuka benkakasa nti nno alina kyazaala fubanira era kyazaalaga banne okulaba nga tusobola naffe okubaako bye tukola ndi n'omuntu omuvubuka omugundiivu ddala era mu katundu k'Entunda we tusinzidde leero Ntunda kisangibwa mu Kyankwanzi district era kiri mu Butemba constituency y'omu kwabo abajja mu lwokaano lwa 2021 okwesimbawo ku bubaka bwa Butemba constituency simulala ye Maweto Jackson onono musajja muzaale wa Ntunda mu town council menyini era mwe tumusanze ewaabwe wenyini bamuzala kalo tubeko nebituwaya naye ebyenjawulo ng'omuvubuka ali mu byobufuzi oba ali mu politics ayina byasobola okubanga sharinga nawe gwagoberera okusobola okubanga oyigamu kino nakiri sebo Maweto kwandiza ku Focus TV nango basanga amina sebo amanya nyizo okubanzinga lambise bwange oyanjulira abantu then babuze nabo neyanza muganda wange Wilberforce ku lwenteekateeka ennungi actually jaye ekifaananyi eky'omuvubuka n'okulayika nti naffe tuvaayo ne tubaako n'ettafaali etugatta ku muntu naddala omuvubuka erinnya eryange nze Maweto Jackson batero tugamba nti kabaka yabeera n'amannya so nze Maweto Jackson erinnya ndinalimu ya ndi muzaale wa wano mu Butemba constituency mu Kyankwanzi district era ekyalo kino oba town council eno kati Ntunda yali guleta bananywa naye kati yafuuka Ntunda nga nsinzira mu kyalo bakiyita Kazo muzeyi wange ye Kanagalya wa Steven abasinga bamukazaako erya Koowa era we twali mu kalulu ndowooza akafaananyi ka Koowa ako baakalabanga nnyo erinnya Koowa. So ye muzeyi wange omusajja muna business mulimi kasooli bijanjalo bikajjo webityo so ye bye binkwatako ebitontono tata ate mama mama bamuyita Scovia naye ku kitundu kuna awangalira kakyali mulamu ddala Katonda akyamukuumye so bakadde bange bonna webali yes bawangalira mu kitundu kino era ndowooza n'okusomera tusomedde kuno kubanga natandikira ku ssomero lye bayita Ntunda Children's Ssente okusoma primary yange era nenkugukaawo nenva ku level yasooka ya primary 7 neneyongerako edde nnyo omuganda wange wanti twalina amasomero temwalina masomero aga secondary muno tegali mu Ntunda muno neŋŋamba nedda sijja kukoma ku eyo level kanjira neyongerayo nenumba ehoima waliwo essomero erimu baliyita Mandela Secondary School. Maweto nga tukyali awo naye. Yes. Inspiration ogijjawa. Omaze P7 amasomero tegaliiko. Amwana abasinga ba drop is out. Yes. Nga tina basomero bagalina. Inspiration go ogijjawa ogamba nti kangende maaso niyo okusoma. Nze kisookera ddala nebaza muzeeyi wange. Otwali tukyali bato nali mu kyakusatu. Yes. Muzeeyi wange yatukwata kunatwala mu kifo kye bali bayita Diddy's World e Kampala. Wenayingira mu Kampala nga nakayingira bwenti ndi mu kyakusatu nno abaana benasanga ku mulyango nga boogera luzungu how are you nengamba ebintu byeno sisi bitegeera tegayi abantu beno ngatebo nengezaako nnyo okulayika nti nzira mu baana bano nengezaako kinonyeza wadde nali muto nenga muzeeyi waffe yali ayagala nnyo atusikirize jjukira kuno ku kyalo abaana abasinga bayite basoma nagezaako tusikiriza so nava mu Diddy's World eyo nga ngamba muzeeyi wange nange njagala kubeerako ekyo njalobeerako nga bali abaana boogera oluzungu jjukire ne waffe wamalanga ekyomusanvu ng'olinga atasomye oluzungu era luba lutono olw'embeera ya education yaffe mu Kyankwanzi wano nkale yali mukonnafu so kyansikiriza nnyo Diddy's World eyo ne tugenda mu zo ez'enjawulo naye nga buli wengenda wonna luzungu omutono omukulu boogera ki luzungu ne kinsikiriza nnyo nange ne nga njagala mbeereko ng'abo so bw'omala P7 n'ogenda ku Mandela ehoima ya nenkolerayo sini yange esooka paka yakuna era awo nagimaliriza ne ŋŋamba nedda ekirooto kyange actually nali njagala kubeera inginiya kikyali ekirooto kyange nenga naye sini yafuyo kategenda kummala wetwadda muzeeyi wange naŋŋamba nedda baana bange tulina obeera ekifaananyi ekirabika mu kitundu ti at least omwana asomeddeko ku ssomero ery'amaanyi nga Mandela yali y'amaanyi muganda wange hoimaawo erinnya livuga nanga omuntu asomeddeko ku Mandela talina kukomaawo tulina okulayika nti tweyongerayo era nenzira ku Mandela
yes nengenda nenkola mathematics nenkola economics actually physics ne ya economics PEM nenjitambula mukaawo naye ng'ekiroto kyange njagala kubeera engineer. Yes. So naye era saakomaawo kulabika nti abaana abamu be twali tusoma nabo baali bavudde mu bibuga Kampala bavudde Gulu balina abazadde ab'amaanyi era somero lyali ly'amaanyi lina abantu balina backgrounds eziri fat ennungi ennyo so balina engeri emu gye bakuinspiring kubeera nga bo bakubeera nga mu family nga mbeegomba muganda wange tuvudde mu kyalo ovudde Kyankwanzi oli mulimi wa bikajjukira nina kyentegedde bwana Maweto nti n'okutwala abaana baffe ku masomero oluusi agaliko abantu abalina kiraasi ey'enjawulo kiina engeri gye ki-inspiringamu omwana oyo omuteekateeka. So kyanyamba nnyo nti wenalaba nga ow'emasindi ng'ate ngamba taata wange RDC ogenda olaba ow'e Kampala taata wange akola mu kampuni bweti ye mulimi naye nga muzeeyi yaga njagala mubeereko ng'abo okitegeera njagala mubeereko ng'abo so ye nagezaako nnyo okulayika nti nange njagala kubeera ng'abo nendayika nti nsoma nnyo era bwe twamala okusoma obubonero nabugjayo nkimanyi ne tudda wano ku kyalo naye njagala kubirayo ekintu kimu nti akaseera ako ebyenfuna byaffe ewawaka byali bizzeemuko wansi nga muzeeyi takyawanga nnyo. Ansijukira bulungi waliwo akaseera twali tulina ebikajjo yikanga 50 jukira twali balimi naye nga tudiringira nnyo mu sukaali gulu oyo sugar gulu nga tudiringira nnyo mu bintu ebityo twakamulako ebikajjo ne tufuna obusawo nga 100 naye nga akasawo akamu kali ku mutwalo nga gumu n'enkumi nga 2 ne tuteeka mu store nejjula obusawo 100 tugenda okuva eri tuzeewo tumaze senior 6 tuze mu kyalo tubuza muzeeyi ki ekiddako n'agamba baganda bange simanyi naye sukaali gulu ali omu mu nnyumba zijukira twatunda sukaali gulu oyo ku mutwalo nga gumu n'enkumi 2 ne bamutunda yena n'agenda muzeeyi n'agezaako okuzaayo yalina business ye nga SM ko wansi n'azaawo ko business n'aga business eno eyinza okunnyamba otwala abaana ku university naye twatuka akaseera nga sente ze beetaaga ku university nyingi nnyo ne wotunda business yaffe tesobola kuvaayo zenaga katukoze tutya katono nnyo bwana Maweto alaba Focus TV nkwebaza okubeera ng'ogoberera era nkwebaza nkujjukiza nti Focus TV tukyali basaale ekyankwanzi kiboga mitana kasanda okulaba nga tubunyisa ekifaananyi ky'omuvubuka gwe twetaaga okulaba mu generation ziri eziddako era tuli basaale okulaba nga tukola ebintu ebyenjawulo ebituzimba ebitutwala mu maaso katono nnyo tuveeko mu bulango then tugenda okatukomawo ne part 2 ey'omukulu Maweto ng'atutwala mu life ey'okusoma university byagenda bitya era byatambula bitya okulaba nga ava kweyo level okufuuka Maweto gwe tumanyi kati. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala olina birthday baby shower oba just oyagala ka photoshoot bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Tulisaayo mu bulango obwo era nga tuli sponsored by Focus TV, tuli sponsored by Focus Group yange, of course tuli ba events managers. Tuwo mukolo go tukolera okuva ku ntandikwa ya kadi ng'oyita abantu okujja ku mukolo mpaka ku nkomerero ntegeeza kutimba video coverage and photography, ntegeeza graphics and branding, ntegeeza cake, juice, byonna byoyagala ku mukolo go tuba tubikolera nga Focus TV. Nkwaniriza mu part 2 eyange nga ndine honorable. Muyita honorable because omuntu atuse mwere tuluba aba atetafuseeko wenjawulo kufe because ogenda mu race si kintu kyangu nnyo era nga bojja okubanga oyulira. Omukulu Maweto Jackson. Yes. University mugenda tuka mu kiseera ekyo nga akasente
tekaliwo tutandikira ya tutuka mu kiseera ekyo nga akasente tekaliwo nalina mukulu wange actually saazi n'omusawo twali naye nga tuli babiri ffenna tumaze senior 6 twamalira wamu actually mu kilaasi jagani nali mugezi nnyo naye nagezaako okumuyunga ebiraasi olw'embeera nti nagezaako okufuna makisi ezeetaagisa manyi omuntu wagani nali mugezi nnyo ayinza okugamba naye nga nagezaako kubanga abansomesa baali bakimanyi ne tusomera wamu mukulu wange muddako mulundi gwakuna naye twasoma naye ne tumala okusoma ne tugenda ku university awo naye wetwatuka ku university nga kaseera katusa kugenda ku university muzeeyi waffe akasente kaite kaliwo naye njagala kinayagala ku muzeeyi wange kintu kimu yali atu inspiring nga agamba kigenda soboka ekintu ekyali kikulu nnyo naga kisoboka tulina okugenda ku university abaana amanyi gaweddemu kasente kaweddewo naye nga muzeeyi agamba mugenda kukola ki mugenda kugenda waliwo box 7 zijukiriza sabuni ezali zisigadde mu dduuka muzeeyi nagamba mulina tugenda zitunda zibatwale ebisigadde bijja kubasanga eyo nenge box 7 tezina kezisobolako yadde kusente zeetaagisa naye nga osobola ofuna akarumu akatontono ak'omwezi nga mitwalo 10 emyezi nga 3 box ezaali ziriwo muzeeyi n'azitunda ne tusimbula ebigende tugenda e Kampala tuli babiri bwe twatuuka e Kampala muganda wange alina ssomera KIU Kampala naye we yatuuka e Kampala ne bamugamba ate branch gy'oliko inabeera Bushenyi olina kusomera Bushenyi ekifo nkyerabidde bulungi ekyabasawo emukasuka Bushenyi ey'obusawo nze ne nsigala ku Kyambogo University ne tutandika emirimu muzeeyi wange teyakoma yali musajja mutetenkanyi n'alumba ekiri ekyalo bakiyita Kinogozi ehoima eyo n'ayingira ekibira n'apangisa yika 10 n'aziteeka ku kasooli tuba tusoma awo tuli mu semester esente batandise ozaagala ngeno kasooli atandise okuweeka n'afuna abamu ga ssente awo nali ndi awo muzeeyi wange ampita nga nkwasa miliyoni 40 n'agamba waako muno n'ezo zizo zikulabire ne ngamba bannange muzeeyi akasente akajjeewa so embeera eyo ne tutambulira mu mbeera eyo ne tutambula nga tusoma mpola mpola naye mukama mulungi university ne tukola ki ne tugimaliriza wakola course ki ku university so ekirooto kyange kyali kya engineering nga wenkugambye kati tutuuka wano tu applyinga actually twali tunonya district quarter bump education ku KIU bump education ku Kampala University eri Kampala International University bump education KU bump education Kyambogo bampa bampa accounting and finance ku quota ya district Makerere bampa business administration ku quota byonna ngamba nedda netaaga okusomerako ku public university weewaawo KIU zimpad naye netaaga ku university store ne mbagamba nedda kanye ngende ku Kyambogo University nenkola business education nenkuguka mu byenfuna n'okusomesa so ndi musajja musomesa ate ndi musajja wabyanfuna so awe nali naye ekirooto kyange kyali kya engineering kitegeeza we tuli wano tulina omuntu omutuufu ow'ebyenfuna kubanga ebyenfuna biserebera kyekimu ku bikwasaganyiza ensi very good okutambula ng'egenda mu maaso so nakugukamu ekyo era nakifuna mu degree yange era natikkibwa 2018 okujja okwesimbawo ku bwa honorable oba okwesimbawo ku bwa MP Butemba constituency kiri wathe oku background y'ebyenjigiriza era omuntu yenna atalowooza nti nno Maweto mupangirire mulimu abo bapanga no okusomako nayitayo I qualify era nga saazi nali maze oku applying nga njagala kola masters yange kubanga nsubira nti maaso awo ojja kwesanga ekifo kya WM Kizito wa masters so njagala nayo ngendo ntandiko gitambuzaako by that time wetuka mu kaseera ako like nti nyinza okuba nga ngimaliriza akanyumira ako kavuze bulungi wadde Maweto atamumanyi okumutegeera waliyo omulonzi eyakulonda waliyo omulonzi atakulonda naye nga yandyagadde bwagazi kumanya Maweto yani so chance eyo ndowooza omulabi waffe osobola okuba nga ogifuna Maweto muvubuka kola tuba mu bufu abavubuka kukola very good tulambika bavubuka engeri gye tuyinza okukolamu inspiring abavubuka bannaffe okubaako bye bakola mu bufu bw'okukola Maweto okukola akimanyi nga ki era yatandika atya oba atandika ddi okuyiriba kyetuyita okuyiriba okunoonya ssente very good story yange empanvu naye era nja gitematema short nze natandikira ddala nali musajja mulunzi awo twali tukyali bataawo omuzeeyi waffe yali alina ssente naye nga omulamwa gw'okusomesa guno tagwetanira nnyo nkyali mu P3 P4 nga tanabafuna kulayika nti asikirizibwa asomesa omwana anzijukira nalina omulaalo omu gwe nalundiranga ente nga nkyali muto bwe nali ntuuka mu P6 naye nina ente 3 nga buli lwenunda buli mwaka bampa ente naye nina ente 3
nga buli olunda bakuwayo bampenda naye nga sirunda zekka ndi muto naye nga nina abaana abalala betulunda nabo naye nga bo bali ku saidi eri eya nannyini nte. Osoma ddi olunda ddi? Twali tulina ennaku nga mu wiiki nyinza osomamu ennaku nga 2. Omulala waba agenze ku ssomero nze mbeera mu kulunda ye n'agenda oluusi nenunda ku makya nenzikomyawo nga zigenda okwosera oba okunywa naye n'agenda nange neŋŋenda nga ye n'akomawo n'alundako olweggulo nga tusoma bwe tutyo nga tukyali ku primary bwe tutyo twagezaako okusoma eyo nenvaayo kati okutandika okuyiriba ennyo ng'oggyeko bino business zetuze ne tukola ne bamuzeeyi ab'ewaka natandika okuyiriba nga naakamala senior 4. Onamala senior 4 jukira muzeeyi yali atuteekamu akasente tulima nnyo tukola emirimu ez'enjawulo naye akasente ako akasinga jukira kagenda wa muzadde ntandise n'ente zange 3 muzeeyi azitunze zigenze mu bintu bye bya fees biki n'ebirala actually si bintu byonna byaffe tosobola bimubuuza ezo ente ne zikola bwe ziti. Muzeeyi wange teyali mwavu nnyo kubanga twalinako ente zaali ziwera n'7 nga nazo weeziri naye nga nze ng'omuntu wemmala senior 4 ekirooto kyatujjira ewaffe waka nze kiyamani w'ekika twali tulina ettaka waliwo essomero bayita St. Ruth Primary School weriri waliwo yiika 3 ez'ettaka nenguza famire yange ekirowoozo nalondebwa nga nakamala senior 4 kubeera kiyamani w'ekika. Ndowooza oba lwandowooza yange oba simanyi nakumanya abantu wala basinzira ku bintu bingi oluusi okuwa obukulembeze. Very good. So nentandika nendeta ekirowoozo mu famire ne mbagamba tulina business nga 3 zenjagala tukole nga famire wetwegatta awamu tusobola okuzikola. Business yasookera ddala njagala teekawo project y'amazzi nga bire town council eno oba bananywa amazzi nga kyenjagala okukola. Business ey'okubiri nali njagala sima assundiro ly'amafuta shells ez'amafuta ezo mu ntunda muno nga kyenjagala okukola. Ekyokusatu lyali ssomero wenatula ne baganda bange ne bamuzeeyi bange ne tukubaganya ebirowoozo essomero ne kiyita okusinga ebirala. Nalina muganda wange omu yali amaze obusomesa saazi naali mu magye Captain Mulamba ali mu magye ye yali musomesa nga asomye obusomesa akadde ako n'agamba tukole essomero kubanga nze wendi ndi mukugu. Ne tutandika essomero 2012 era natandika okuyiriba nga nkola ku ssomero eryo 2013 natandika okusomesa ng'era ngenda ku ssomero wenfunamu kaholiday nensomesa mu holiday mbeera nsomesa natandika ng'omwezi nfuna emitwalo 5 2013 emitwalo 5 omwezi ku primary nga nsomesa eri wensoma. Sente ezo wenazifunanga nagulanga nkoko naye nzimbye ekiyumba ky'enkoko era ku ssomero lyange wotuukawo waliwo paati gye nali nzimbyemu ekiyumba ky'enkoko naye nga ngula nsajja nga saagala zino enkoko nkazi njagala nkoko nsajja yokka gyengula mu kyalo. Nzijukira natuka ekiseera nga mpeza enkoko zaali 250. Sente wenzifuna emitwalo 5 nayina mukwano gwange gwensindika mu kyalo omulimu gw'okunoonya nkoko etali nkulu nnyo naye nga nzigula nusu kasanvu. Bwana Maweto ku kyokusonda noteeka sente zo z'ofunye eno zika mu nkoko. Waliyo saa zino omuntu afuna omusaala omusava naye ng'anoonya waziteeka nga talabawo azirinde ziwere nnyo. Ndabawo ekifaananyi nti gwe nga gwe omuntu wayiiya nti emitwalo 5 gino kiba tutandika kintu kinene naye nsobola okutunda enkoko ezigenda nga ziweza. So nze nzitera nnyo okubiriza abavubuka naddala abali eyo nti sente zino not even bavubuka bokka abantu bonna abasinga wakwata omusaala ayagala aweze miliyoni na miliyoni najjukira ebizibu babyeyongera buli lukya. So nze just nze kyenakola nga saagala kasente kano kawere nga kali mu cash money oba mu liquid kawere mu bintu ebirala ebyeyongera ebitusa omutindo ne value kulika nti wabeerawo nti wembanguza enkoko nusu kasanvu wayitawo omwezi njitunda mutwalo esatu ne zijja najjukira enkoko ze nagulanga ze zino enkoko ezirya nali nkolesa zero grazing enkoko ezirya ebintu by'owabweru sina sente zeni mu kuteekamu nnyo nti obanguze bikuta oba biki naye nga zikolesa zero grazing bali bayita St. Ruth Secondary School nenditandika nzijukira natandika okunoonya abaana mu byalo eyo nga ndi muvuka muto nentandika okunoonya abaana mu byalo ssomero nendifunira license nentandika otambuza nentuza ne senior 4 nzijukira omwaka ogwo kubanga twatuza senior 4 2018 nafunayo ne first grade bedha wano mu Ntunda liri awo wenyini baana ba wano omwana yafuna first grade saazi nalikola BCM biology chemistry math ali kutula senior 6 era naye alisomera ku Mandela SS awo bamuwa basali atambuza. So nentandika essomero lya secondary eryo netutandika otambuza so netutandika awo bwetutyo nentandika obusomesa obwo netutandika okola ku sente zange sazikwatanga nti obangulamu bintu byakwejalabya natandika mpolampola nengulayo obute ntandika n'ente 2 nengulayo n'obuzi 6 era nzijukira bwe natunda enkoko zange ezo
nabako n'ebintu ebyenjawulo bye nali nkolamu. Ndina akayumba ke nazimba akatondono ka boys quarters bulinga mukaaga buli akusomero kw'abasomesa basulamu. Natunda enkoko ezo n'engula ente. Ente ezo zanyamba nnyo obuyumba bwali busitusenga bulina bwe butuuse. Abantu bawulira story bawuliranga engero. Omuntu atunda enkoko n'ogula ente n'ozimba bawulira ngange. Enkoko 250 oba buli nkoko gitunda emitwalo 2 n'ekitundu zibeera ssente nnyingi. So obuyumba bwali bulina level gye butuuseeko naye nga abasomesa balina okusulamu. Nembumaliriza nembusementinga. Obute bwange bubiri we buli n'obuzi mukaaga butambula. Obuntu obunyambye nnyo kubanga nali nvuga kagaali. By then. Saa zino ngezezzaako n'okulayika nti ebintu byange bino binyambye kati nvuga kapiki. Kala ne mmanyi mu maaso awo. Ngattiriza kiri na kiri. Genda okolaba oti oguzeyo kapoloti. N'ogamba kagenda kola ki? Kagenda kunyamba. So okusevinga kuno abamu kwe basevinga mbu ssente ziwere. Tekukola nnyo makulu nekiraga kasente kafune nchogerako juzi n'abavubuka mu mizanyo gya muvubuka kola nti buli botereka ssente Maweto n'afuna ekizibu nakubira nga yagala buyambi ozimuwa kiba kizibu ogana kubanga wezi kiba kizibu otunda akakoko owe Maweto omutwalo era toshirowooza nako kujjako ng'ekizibu kinene nnyo naye ate wezibeera hali cashman oyinza ogamba omuganda wange yazirabye yasitegedde leka nkoyo ebiri wano juza waliwo omuvubuka mukwano gwange yankubira akasimu nanga munange nfiiriddwa ngaba nange nenkola bwe ngola kusimu yankulika akasente kulika ak'etaano nanga naye mbadde njagala omutwalo gumu n'ekitundu gwokka nyamba nga sirina ssente naye nga kusimu kweziri naga kale kanjiye nakwata kuza simu nenkola ki nemusindikira kubanga zaaliko naye singa nali naziteeka mu kintu oba kabuzi singa za nyamba oba singa saamuyamba naye ate kikulu nnyo okuyamba obeerako n'ekitono naye ate kikulu nnyo okusevinga ng'osevingira mu bintu ebireeta ssente kubanga tosobola kunga nti osevinga ssente zo kubanga oziteeka mu kabbo ziwere that is not saving kubanga z'otaddemu era z'ogenda okufuna so nze nkubiriza nnyo abantu abali eyo tugezeeko nnyo okusevinga ssente nga tubizisevingira ku bintu ebikola value n'ebyongeza manyi mu bizinensi tulina ebintu bye bayita assets nguzeeyo akataka nguzeeyo ente nzimbe akazimbe nguzeeyo poloti nguzeeyo piki ebintu ebireeta ssente oba bitaddemu ssente bikola ki bireeta ssente n'okwata ssente n'oziteeka mu kasuwa n'oteeka mu kasuwa n'opanga n'oweza so abavubuka bonna abali eyo mbadde neetaaga nti akatono k'oba ofunye baako n'ekintu ky'ogula enkoko emu ya nusu kasanvu gigule bwana Maweto mu bufu bw'okukola y'engeri gy'ozookola omusomesa buno obuluddemu ng'oteekateeka abaana ab'enjawulo n'obafuula ki kye bali then tukulabye mu byobufuzi 2021 wajja n'ogamba wayi kanzije leero nkiikirira abantu bange nga tuli mu bufu bw'okukola n'abavubuka okwekkiririzaamu ekirowoozo kino okifuna otya era amaanyi ago buvumu obujjawo nze ekirooto kyange kino nakitandiikira ddala 2016 naliko ehoyima eyo nentandika ekirooto kyange kino okusinziira ku bantu nali negomba nnyo omusajja gwe bayita Ssemujju Nganda nga mulaba ku fulo ya palamenti mpulira emirembe nemwagala nnyo neŋŋamba natandika ogamba muzeeyi wange nti nja kwesimbawoko e Butemba eyo actually namugamba nga Kyankwanzi nja kuvuganyako ekyankwanzi kati wenayingira university waliwo akaseera ebyobufuzi byataba nnyo ne bijjamu nnyo ebbugumu neŋŋamba abamu ku bantu bange ne mbagamba nti neetaaga nvuganyeeko ku university kuba guild president abantu abasinga ekintu kino tebakitwalanga kikulu natandikira ku WhatsApp nga mbulira abantu njagala bwa guild president nentandika mpola kati 2017 awo Kyagulanyi Robert Sentamu najja mu kalulu ekyaddondo nabeeranga nnyo ku TV kubanga nali njirina nabeeranga nnyo ku TV nga mwegomba ngamba nange njagala mbeereko ng'omusajja oyo kati ayingira parliament atandika okujjayo eddoboozi ly'abantu ngamba nange njagala mbeere ekyo nange njagala mbeere ekyo ekyankwanzi eri byayogerako bikulu nnyo nange mbyetaaga mbiteeke mu bantu bange ekyankwanzi so ntandika mpola nga nzimba ndi inspired by Kyagulanyi aspiration njifuna ba Ssemujju Nganda ngattagatta ebintu ebyo nga musajja ono ebigambo byayogera nga birabika by'enkulaakulana mu kitundu kyaffe byetaagisa otiti taxi ejja bateekawo bino na bino omusajja amuwulira ali ku kituufu ngamba nange njagala nzire ekyankwanzi so ekirooto kyange nekitandika kati kuba guild president bino baali basasula emitwalo 5 okuvuganya naye nagero tuka mu kaseera ako ng'emitwalo 5 nsobola ozifuna naye abantu baali bangi abeesimbe ne baga tuwongezezza kati twetaaga miliyoni naye nga sigirina so agamba muzeeyi wange leeta miliyoni akyaŋŋamba bya fees so ekirooto ekyo nalina mukwano gwange bali bamuyita Ocheng
Yesu Okyenge n'avuganya akalulu ako n'akawangula yakakubira wala nnyo 78% n'ennemererwa ekyambogo University n'ennemererwa okwesimbawo oba okuvuganya mu kifo ekyo. Kati nve n'ekirowoozo ngamba weba wali bikoze eby'essente bibuze kanzire ku kitundu kyange jukira ninayo obutebe bwange obuzibuzi bwange nja kupanga ntandika n'ekyankwanzi ebiseera ebyo sina nantambula ndina akagaali kange kacyenja ntandika mpolampola ntuuka mu bantu bagamba bannange neetaaga akalulu mu bantu bange. Omusajja omu yamalamu amaanyi yali muvubuka namutukako ne mugamba nange neetaaga akalulu nange kati gwe naawe kabwe mupigwe naawe nagenda neebaka netandika okulowooza ne ngamba omusajja ono aŋŋaye nti gwe naawe kiki naye ne ŋŋamba nti ndina okutambula ndina okusonga nze nekkiririzaamu nnyo kubanga ne wenatandika akalulu muzeeyi wange yali takikkiriza nti ngenda kumalako ne mugamba muzeeyi ngenda kumalako akalulu kano ate ngenda kukawangula. Nabagamba ekigambo kimu nti ngenda kuwangula akalulu kano with 78% ate bano benvuganya nabo ngenda kubawa emirimu sigenda kubasuulirira kubanga akalulu ngenda kukawangula ngenda bawa emirimu nentandika mpola namala mu kalulu omwezi nga gumu ntandika okufuna amasimu okuva mu banene mu gavumenti babitongole bikesi baani abamu batiisatiisa abamu bansuubiza ssente ne mbagamba nedda nze omulamu wangu sobola njagala genda mu paalamenti nze kikirira abantu so nga nekkiririzaamu nnyo kuba natukanga ne ku mukolo oluusi abantu abamu abampagira ne beekweka nga tebagala bawulire byenjogera bamanyi nti bagenda kunswaza oba abantu bajja kungoba naye nga buli wenjogera abantu bawulira emirembe kuba nali nvaamu ekituufu kyennyini kye beetaaga mu kitundu kyabwe so nekkiririzangamu nnyo nnyo kubanga akagaali ako natuka n'ekiseera ne mbaako ne byentunda ne nfunayo ne kabajaaji tandika ovuga bajaaji ne ngamba nja tuuka ku bantu nja batuukako engoye zo nali nzirina ezisaana okubeera mu bantu nga nzikubako suuti zange ne nga nina otuuka mu bantu omuntu n'apaakinga emmotoka abamu be navuganya nabo baali balina emmundu ng'omuntu atuuka bamukuuma naye ne nga nange nina okwogerako ku fulo yaawo naye nga ate wentuuka awo n'onajjidde mu mmotoka ga njagala kusembererako mulenzi oli ndabe kiki ekimwogeza bwe ani ali emabega we amannya agajjawa naye nga nze nali nekkiririzaamu nnyo ate n'ekirala nali ndina essuubi era nakati nkyalirina nti wekataligirya ndibeerako mubaka wa wano olibeerako mubaka wano kubera nga ozimba ebintu bintu olemerako oluusi ebimu bimala ne bibeera kituufu nga tuwumbawumba mu bulamu bwaffe buno obw'okukola era mu bulamu bwaffe obw'okwetooloola nga muvubuka yenna ndowooza nti alina ebyewafunye mu bulamu bwo ng'omuntu inspiration gy'ozijje biki by'ozoolabira ku biki by'ozookola ng'omuntu kigambo ki ky'oyinza ossembyayo eri omuvubuka akulidde mu ntunda kataka ntera kayita kataka bagamba abantu nti nzaalibwa Kiremeera nkayita kafuufu because we twakulira kituufu biki by'oyinza omugamba saawa zino ali eyaweddemu amaanyi wali ali eyagaha n'ekyo nedda sikisobola bikola bubaka buliki eri abavubuka bwatyo nga tunabagenda kuba obubaka obuli jeno eri abantu banakyankwanzi ndala Butemba ebintu byonna ebyenkulaakulana nyiza okubuulira nti oba otunudde mu ntunda tawuni kanso okutwaliza wamu teri muntu ansonga mu lunnyo n'agaayo omwana ali bw'ati tukuze n'empisa nkulidde kuno nga bwe nkugambye naye empisa kintu kikulu nnyo ekirala abavubuka bannange abali emwe namba kubiriza amazima obwesigwa n'obwesimbu kintu kikulu nnyo nnyo mu byenkulaakulana n'ekirala abavubuka baffe abali wano mu ntunda tawuni kanso tugezeeko okulabika nti tuggwaamu maanyi abamu kubasinga ano balina ama-TV era balaba ku bantu abazze bakola ebintu by'enjawulo nze mbakubiriza nti buli kyolabye gezaako kiteeka mu nkola mu mpolampola akatono k'ofunye beerako ne kyokateekamu kavuemu eky'amaanyi ne muno abantu bangi bendabyeko abavubuka benze njogera nabo nga bagezezzaako okulaakulana n'okwejja mu bwavu ng'era b'amaanyi abamu balabyeko yes abamu batuukiriddeko nga batandika katono naye nga bakoze eki bavuddemu eky'amaanyi so nze nkubiriza omuvubuka yenna ali teyenyooma empisa kintu kikulu nnyo nze namadamu wange wali ku ssomero bamuyita Justin Birungi mukyala mufumbo baasa wange awo ku ssomero naye ate akasente akava mu ssomero ano kaafuna akatono abeera akateeka mu bizinesi yalina akaduuka katono naye katandika nga kali small saa zino kanene yatuuka ekiseera n'aŋŋamba Maweto akabizinesi kankano njagala kukajjawo ne mugamba toggwaamu maanyi buli kimu kisoboka agenda ku wholesale level kati naye yatandika mpola abamu bamugamba nedda ka business kakuswaza oli musomesa mutendeka ate kali bino biki byokola ne mugamba Justin sigala ng'olumba ne muzeeyi wange bw'atyo atera okutu inspiringa natuteekamu amaanyi so omuvubuka yenna ali eyo akole nnyo ate wakola akatono kafunye asevinge tasevinga ng'ateeka waka ssente abeereko nekyagulamu kimuyambe naye empisa azikulembeze n'okulayika ntanyoomerera tekyetaaga n'onyooma mulimo kintu kikulu nnyo
kirabika nti kimujja ku level esooka ne kimuva ku level endala. Buli ki eri abantu abakubadde obwesige abakyakukkiririzaamu nga tuwumbawumba interview. Nze abantu b'Ekyankwanzi njagala kubakakasa ekirala, nze mbeebaza lokulayika nti bampeera ddala kye nali nisinga okwetaaga. Weewaawo ekigendera tekyavaayo naye nkyali mu bo, nkyali mubaka waabwe ali mu bantu. Mbazaamu essuubi nti nkyaliwo era nkyabatambulamu nga nkyabakolamu emirimu. Nabaterawo essomero weeriri ku St. Ruth awo bajje basomesa abaana. Okusomesa abaana kintu kikulu nnyo. Munnakyankwanzi yenna ali eyo. Bwe tuba twetaaga enkyukakyuka nga ddala ng'oli muzadde omwana we muteeke mu ssomero asome. Kintu kikulu nnyo okusomesa omwana. Okufuna bamaweto abalala. Ekigambo kyenjogera nabo bakyogere. Olwaleero interview ekolebwa ku nze, enkya Focus TV ejja kuba ku mwana mulala gwe natendeka oba gwe twasomesa. So nkubiriza abazadde naddala bali mu Kyankwanzi tusomesa abaana. Weewaawo ekifo ky'obubaka tukyagala naye twetaaga n'abaana abanaabeera mu sekita ziri. Bwengenda mu Parliament mba neetaaga osikayo ku baana abasomye babeereko ne we babeera. So sikudda waka mu Ntunda mu Butemba nga tulina ate baana bosobola sina abaana bensobola kusika. So abazadde mwenna abali ne bannakyankwanzi mbakubiriza tusomesa abaana balabike nti babeerako n'ekye bafuna. Njagala nnyo abantu abamu aba-inspiring abantu. Nina Honorable and Comfortable atera oku-inspiring abantu. Honorable Mande nina no muganda wange bamuyita Kansala Robert ali wano ye teyasoma naye agezaako osomesa abaana be ng'abagamba yes nze ndi kansala mpiseewo saasoma naye njagala mwana wange osome. Maweto waba agenze mu Parliament akusike n'abalala we batyo. Ekituufu kyennyini njagala buulirako abantu b'e Butemba nti omubaka yenna anyuma nnyo ng'omuwagidde naye ng'olinayo omuntu gw'ogenda omusindikira abeereko ne waamuteeka abeere ow'omugaso eri ensi. So mbakubiriza tulabike nti tusomesa ku baana. N'ekirala nze nga Maweto nkyaliwo 2026 nja kukomawo era nakati nkyali mu bantu bange kubanga abantu bansindika nsigale nga ndi mukulembeze waabwe mu kitundu kyabwe. Maweto 2026 mission Maweto 2026 Butemba tulumbe ali akisoboka tero kubagamba kisoboka. So nja kwebaza nnyo abantu bange ab'Entunda Town Council ebukwiryawo baganda bange bampagira nnyo byerima n'ebitundu ebirala bananywa nsambya mbagala nnyo naabe navuganye nabo mbeetaaga era just nkuba mulanga nti ekisanja bwe kiba kituuse bajje baneegatteko tununule Butemba kubanga kisoboka. Omulabi wa muvubuka kola nyongera okujjukiza nti abantu bano oba abavubuka kiba kirungi nti tukkiririzaamu. Tomanyi bantu bameka abali mu Butemba constituency abagagga abasomyeko abalina buli kimu kyetaagisa okwesimba ku ntebe ey'obwa MP. Maweto Jackson yajja nga talina na ntambula alina kagaali naye okwekkiririzaamu kwe nze okumumanya mumanya atudde azze ku ntebe ey'obwa MP. So omuvubuka ali eyo bw'onolowooza nti olina kusooka kubeera kinene okufuuka ekinene kifu. Olina kutandika kitono okufuna ekyamaanyi. You must start small to become big or great. Omukulu kye yakozesa najja ng'ali bwali n'essaawa zino ikkirizagaana ayina kati watuuka presence ye ng'ematalinga ayina waba tannatuuka ne babuuza aliwa naye nga talina kyeyali kyamaanyi wabula okwekkiririzaamu. Tetuyinza kubanga tusukkawo wano okuva eri gye twatandikidde n'omukulu Honorable Mulamba muyita Honorable n'abagambye olw'ensonga ekiti kyagwamu kyabo abakiikira Parliament era abaliyo bamumanyi bulungi nti yali mu race nabo era n'abako abatuusa. Maweto Jackson tumukomeza wano tujja batumufuna mu bufu obuddako mu maaso eyo nga tulina ebintu byetuwayako bingi nnyo kuba bingi omubaka wa Kyankwanzi omubaka oba omuntu waffe ow'omu Kyankwanzi Butemba Focus TV ate mwetulidde ba Focus TV mumugitegeeredde kitegeeza tujja mufuna saa yonna tuwayemu mu bintu bingi ebirala ebyenjawulo mbadde adde uba force kuma myanja of course Focus TV ko badde program muvubuka kola nga tukubiriza engeri gy'okubaako ebintu byoyiga oteeke mu nkola obenga omukulu ono obeko ng'omuntu omulala yenna owenjawulo akulidde kataka k'Entunda n'atambula ensi yaffe Uganda n'ebitundu ebisigadde naye ng'abaako ebintu byayiga ebyenjawulo naawe osobola okubaako kye weekolera okufuuka owenjawulo. Sigala ku Focus TV laba programu zaffe nyingi nnyo. Genda ku TikTok tulina Focus TV platform, genda ku YouTube Focus TV yange subscribinga oyite n'abalala bangi bajje balabe ebintu bwe biti ebinyuma. Genda ku Facebook Focus group yange, genda ku Instagram Focus group yange. Bingi nnyo bituteekayo byetukola era byosobola okubanga onyumirwa bisobola okuzimba nga gwe omuntu munnakyankwanzi munna kiboga ne wamu ne singo okutwaliza mu. For now, bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi